Nayenga muli bakambwe nnyo afande. Mpulidde mulowooza agava naye nti poliisi yaabwe poliisi y'omuntu wa bulijjo mu kalukano ng'eyolesezza obukambwe obususse kye kigenda mu maaso babalabyeko mu bitundu ebyenjawulo nga mulwanagana n'abantu kiki obukambwe buvaawa? Ekisooka njagala ntegeeza abantu nti bwe omupoliisi waliwo ebintu ebimu byakola goyinza okukiraba ng'obukambwe naye kisinziira ango ki gy'oba okoze eki gy'okirabiddemu. Omupoliisi bw'aba akwasa etteeka ku muntu oyo eyalitaddewo embeera etali nnungi, amaaso agalaba sinariyo ezo gaba abantu aba waliwo oli we bali okukwasako etteeka oyo omu, naye waliwo n'oli omulala we bali ogezaako okutaasa embeera eyali baddewo senga poliisi tekoze eki teyingiddeewo. Oyo naye aba akirabira mu ki mu ango ndala. Kati nga elections nga bw'oziraba nkimanyi bw'ogamba obukambwe butera kugira mu scenarios we tutera okuba nga ffe tugamba nti one waliwo ekintu ky'otatuukiriza. Let's say bwe tugamba tetwagala processions nga waliwo omulala yagamba nedda zo zijja kukola ki zijja kubaawo nti wano tetwagalawo omujjuzo bwe guti na bwe guti, abalala nti mutulagiranga baani, then ne wajjawo obutategeeregana, ne wajjawo okusika emiguwa okwo. Of course nga police buli okutegeeregana bwe kuvaawo ne kutuuka ku level kati nga tetukyakwatagana then tuba tuyina kujjayo amaanyi ne agakkirizibwa mu mateeka. Exactly. Kati agamaanyi ge tukozesa febe tuyita obukambwe olusi mu buyita bukambwe. Exactly. Afande, let's be really specific. Waliwo guidelines eziweebwa ba candidates mu kunoonya akalulu naddala ku bwa president nga akakiiko k'ebyokulonda ke kaziwa ba candidates bano. Naye tulabye omuli ne procession for example gyoyogeddeko, waliwo abalowooza nti mulinga abakwatisa guidelines zino candidate y'omwami Kyagulanyi nga bye mumuvunaana n'abawagizi be waliwo ba candidate ababikola bo ne mutabafaako. Kijja kiti ekyo? Kungu bwetegereza bulungi ba candidates 8 waliwo ebintu abantu bibali okumixinga era bye tusaba nti bagezeeko nnyo obutabimixinga. Si kye kigambo kya processions. Tutandikire ku incumbent President Museveni. Yes. Have you seen incumbent nga ayina omukululo gw'abantu ogumuliko? Nedda lindako wali olabyeko His Excellency oba incumbent nga atambula n'omukululo gw'abantu nezi drone, abantu batudde ku zi drone waggulu bawuuba ne bawuuba buli kimu badduka abamu bajjemu n'amasati. Nedda no, tugende ku aba candidates abalala. Similarly, candidate Kyagulanyi for example, candidate Kyagulanyi, I think the opposite is true. You get it? Kati genda mu guidelines zaki zakakiiko. You will read one of the guidelines mweri very clear. Kati usually abantu bo instead kye bakola okugezaako okudibya oba ogezaako okubuzaabuza bajjayo ebifaananyi by'abantu abatambula nga bagenda kuki ku rallies. Now webuuze candidate Kyagulanyi holding rallies and you have seen ezimu zibeerako massive numbers. True. Do we prevent those people from reaching venues ezo? Bwe batuba preventing abo batuukayo batya? You get the point? Logically ask nti bo agenda naawe ebifaananyi ng'akulaga nti abantu bakoze ki ayina abantu era yennyini yagamba abantu mubalabye amasanyalazi biki nga bw'abyogera abantu abo batuukayo batya? Don't they reach there? They reach there. Exactly. Now the challenge is
okwesika kwonna kwe tuyina is around his convoy. Exactly. It's a very simple and understandable issue. Ne just ne bakizanyiramu ne baleeta bu video bw'ebitundutundu then ne bateekako abavumi. Neffe we are steadfast. Ekintu kye twakkiriziganyako tujja kikwasa. Lwaki mukyalemereddwa okukkiriziganya maybe okwatagana ne candidate Kyagulanyi ne ku nkuba gy'alina okukuba mu rallies, because it's becoming repetitive. Twakiraba Kawempe wano, in fact Kawempe for example bategeeza ni mwena n'ensisinkano n'abamu ku bakulembeze baabwe. But again we saw era okulwanagana wakati w'abawagizi ne security. What could be that problem? Where is the problem? The problem is that tafunamu bwebanga tewaliwo violence. So anonya particularly the issues emugamba, and he particularly goes against them. Kwegamba it is like some kind of a campaign profit. The good thing bino no here, you see, unless you don't trust him, ye nyina abyogedde n'abantu be, his supporters. There are very many statements ze bakoze eziraga nti ekisooka bwe twatandika walaba ne toni yaffe yali very intentional. Twatandika bulungi. I hope you also came across abantu abali bogera things like kana akalulu tekanyuma, tekali mu vibe. You get it? Yes. So why do you want to distrust people who particularly were drumming or drums? Katingaffe, even when we would talk, they would abuse us. So ngolabira ddala that they are on a war footing. You have heard them talking about nti nze ndi muyekera. Muli bayekera. Fe tuyekera. Bwoba oyekera. Omuyekera enkya bwe nkulaba nga oganya okugoberera kye twogedde, then you are actually doing exactly what you promised. Muli bayekera mutambule nga abayekera muddekanga. Buli kimu kuyekera kwegamba yogerera mu violence yokka. Obimanyi bye baagala izi kwegamba kulabisa n'abeerawo ne balaga abantu onakubiddwa wano onejinja ono this, that kind of posturing. Okay, good. As a victim. Okay, good. Why can't you go for only the suspects? For example, I've heard police say nti abamu kuba atambula ni Mwami Kyagulanyi balabiwa kunga menya amaduuka babba pikipiki n'ebirala. Why can't you go for those particular suspects and you let bano bagende maaso ne rallies zaabwe? It is easier said. Si operation wise si kyekintu ekyangu ennyo. Omuntu yenna ayina operational experience ajja kubuulira nti operations si muzannyo jabuzi n'ogamba wuuyo n'omulonda n'omutwala. That's why you have been seeing a number of operational approaches. Oluusi n'osanga nga bakoze emivuyo wano wali naye ne tubawamu ennaku luli twakola operation embarara okiraba nga yali surgical. Bali bakola emisango eno n'eno n'eri naye ne tutagetinga ne tubafunziza awantu we tumanyi nti kati wano tujja kubalonda. Lwaki mubalinda? Maybe kyekyo kyennyini kye ndi okwogera tusomese tukitegere kubanga mwafulumya ekiwandiiko ekiraga nti bakola kino bayino n'emmotoka ya poliisi wano we baali erira bakola we bati we baali ne mubafundiza embalala. Exactly. Why wait? Yeah, and that is how it should be. Si kujabuzi n'osanga omuntu ng'ali muraare with a crowd of over 1,000 people. Operation wise tetucha advising about you. Okay. The timings of an operation, the timings are purely something we prefer to be handled in accordance with what more forces tulina kye tuyita situation and command appreciation. Gwomanya nti kati mu budde buno operation jenjagala okukola enkola ki enkolera then no striking. Mpulidde kabaga nti
bino byonna mu byogera temuvanga ne mulaga video evidence nga bamenya amateeka. In fact, I've had some say ku rallies, for example, za Mwami Kyagulanyi balaba basajja bamu basirikali batambula n'amasimu nabo nga ba recording n'ebirala. Sometimes they say, if we have committed any crime, provide evidence, video evidence, which you don't actually give always. Okujja kugamba nti bakoze kino. Ekisooka tetwagala kutambulira ku public pressure ya video muzirete wano muziteeke wali. No. We just know that bwe tuba tusazeewo okwata omuntu tuba tuyina obujulizi obumala bwe tusobola okutwalawa mu kooti. Who says that obujulizi bwaffe bwakuteeka ku mitimbagano? When did the police start working like that? Yes, waliwo videos zetuwa era ndowooza kungoba ozirabanga for purposes of just sending signals to public and educating the public. Yes, waliwo we sharing a few eziri even open sources from public ne tu sharing and tugamba bana kana ka video mwakalabye kava mumwe mwenyini abantu bali kola kino nakiri naye kikwatagana n'obujulizi bwe tuteeka ku muntu mu kooti. Ekyo we are not under an obligation okutandika okubwanjuliza buluwamu tubutadde ku mutimbagano guno gulina. No, sibwe tukola nga police. Ate embwa zitulaba zikola kimukalulu. Embwa gye mwalaba juzi bwe twazikozesa. Embwa manyi tulina kye tuyita K9 unit mu police. Unity y'embwa. Embwa zikola emirimu mingi. Zitegulula bomu, embwa zigadinga zikuma zisobola okukola guard duties. Embwa oziraba ku airport kati nga for example abagala okuyisaawo ebiragalalagala. Embwa bano nti obye mwanyi z'omuntu embwa esobola okujja n'enoonyereza n'ekutuukako era zikoze omulimu munene. Now embwa also mu ebyo byonna embwa also zikola kye tuyita public order management. Kikirizibwa, it's a best a standard eri international. Era bw'ogenda ku mitimbagano ojja kusanga n'ensi endala nga zikozesa embwa. And particularly this time formation y'embwa ze twakozesa only that nga bwe nakugambye nti abantu bayinza obutakuwa kifaananyi kituufu. Twayina line ey'abasirikale mu maaso then embwa wa emabega nezikola another line of defense. Era then n'abazi handlinga baba bakugu si muntu wa buli jjajja batendekeko. Exactly. Naye afande lusoke tutugyeko incident emu for example ekyali eggulu luli basajja bammwe ab'ebyokwerinda abapolisi n'amagye nga bakutte emigga egitali gya bulijjo embuukuuli eva ono mpaka eri mwetwalabira ne Dan Magic ng'akubiddwa. Dan Magic y'omu ku batambula ne Mwami Kyagulanyi omusaayi ne gutandika okutiiriika. Two questions here or three. One, amagye gaabawambako obuyinza bw'okumaaninga election because by law it's your duty as police. We see the army almost taking a lead role. But number two, emiggo fande emiggo ejja okozesebwa okuba abantu nga temulina gwe mutaliza okusinzira ku butambi. Then maybe we start with those ones. Nze njagadde nnyo issue ye yaggulu tugihandlinge holistically. Ate ngezezaako nnyo ku avoidinga abantu okunsindika to only their perspective. First and foremost, emigo genda okumyoka wali issue eri kyekyaleeta embeera eyo. You get it? Ki ekyaleeta embeera eyo? Kuraki oyagala okunenya embeera nga bwe wagiraba n'otatandikira ku musingi gwaki gw'ensonga eyo?
omusingi gwali ki bavudde gye eri gye baali bavudde ku Lare I think yali oyo ku Kitugumu Gulu Road bakugambye nti honorable ne bamugamba era yali akimanyi already bali batudde ne teams ze manye kisinga n'otunyiza kyekyo nti teams ze zijja ne zituula ne security and other stakeholders and abantu abatuula naffe abo they seem to be very reasonable people mukkiriziganya because mutuula ne mukkiriziganya kino ne bagezaako okuwakanya kino ne kiri naye n'olaba nti bantu bakakamu bakola ki bawuliriza then comes the candidate who just somersaults the whole ideas ne bali benyini bakoze eki ate bamutya so what they do basirikirayo mpola okay they can't come out to say no twakiriziganyiza ku kino because the issue is very simple go to the venue abantu bokola ki ojja kubasangayo whether you find 5 people 10 20 50 10,000 bebo yogera naki nabo kati waliwo akaze akalala ke yali atandise akokubuuka ku motoka then nadda ku piki mugenda okukola bwe muti nga ali mu CBD haleluya biki now ekyo tetuyinza kikiriza okyali ku incident yeggulu ndi ku incident yeggulu so kati bino nti ono akubyo ono emboko of course operational situations nga bali betese n'emigo kuba sisubira nti mwagifuna bufunyi from emigo operation wise security people will always improvise so you were improvising babeera n'emigo gyabwe are we there naye nze mine is I would rather we discuss how did we reach there. Okay. That's the most fundamental discussion je twalibadde nayo wano. Mukirizibwa okutwalira amateeka mu ngalo nga police. Are you saying that twatwalira amateeka mu ngalo? Yes. Okugumbulula abantu. No, okuba abantu. Kubanga mwe mutugamba afande. Mwe mutugamba nti suspect oba omuntu ateeberezebwa okuzza omusango abatannaguza mateeka meaning bwe nteebereza afande Lusoke okubeera omumenyi w'amateeka kooti yesalawo baddala mumenyi w'amateeka oba nedda okusinzira ku bujulizi obuliwo kati gwe bw'ojja nga nti kungu mumenyi w'amateeka gwe afande Lusoke omupoliisi gwagamba nti ndi mumenyi w'amateeka gwansalira omusango nti amenye etteeka lino ate era gwampa ekibonerezo kankutimpule oba tutwadde mateeka mu ngalo context y'okugumbulula omwekalakasi ndala nnyo you get it kati gwe kungu oli kwogera in enforcement in peaceful times kungu toli wano omuntu n'amala agenda eri ku police wano yentinda n'akugulako omusango ezo operational procedures wezitera okukolera obulungi bajja kujja bamanyi bulungi okola ku Radio 4 most likely they will serve you with a notice okiraba so boogere naawe bakuyite bakugambe yusi ku polisi jangu mu mirembe ng'ebyo naye kikwatagana ne oli mwekalakasi ekyo ate kiba kyanjawulo exactly so omuntu agenda agamba nti omanyi omwekalakasi kati omwekalakasi osomuwandikira ebbaluwa omwekalakasi osobola okumukubira mu ngalo alekere kyakola olina okuteekawo obukodyo bwonna n'embeera emakinga sure nti okola ki nti oziyiza ebikolwa bye exactly ekyokubiri kiri ekyamagye amagye ga has the army overrun you has it overtaken your role eyogerwako mu mateeka eyokumaninga election
Not necessarily. Not true. But we see them taking almost a lead role. No, they are participatory. Si lead role. Ekintu kyokka bano abakubi b'enduulu is because baabalaba abasirikale mu operations, then ne bagezaako kukibastardizing, kugezaako creating you see what ate kati bavuma abasirikale bokka naffe emboozi zaabwe tozuwira bagezaako n'okudelegitimizing police. But yeah. They try to create a picture that as if we are an illegitimate force, illegitimacy generally. So babuukira ono ne babuukira oli ani we batavumye. The army participates. Etteeka lye tukoleramu police ekkirizibwa okukolegana n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. Tuyina framework gye tukoleramu interagency. When does the army come in? The army, the police and all security agencies, as long as there are security needs in the country, FENA by default, we always sit together. Because security has an intelligence component. The chief intelligence organs of the country are ISO and ESO. Security has territorial overlapping issues. Katinga, for example, waliwo bw'osanga nti threats ezimu ziva wabweru wa ggwanga. You need external security. You get it? We need prisons intelligence. Tuyina okutegeera n'ebifa. So we work as a network. We have the National Security Council, which combines all these forces. We have interagencies. Yes, every district in Uganda in the Joint Operation Command, JOC. We have the district security committees, even the RDC chairs. So you can't run away from cooperation. Need that. Okay, thank you. But let's be specific. The law gives you police the mandate, yes, not UPDF, not prisons or any other security force to man the election. Yes. Who invites abasajja b'amagye okujja mu kalulu? Mwe temumala akalulu ke njogerako specifically. Oba kiba gubayinze. Nedda. First and foremost is nkugambye that it is by design that we cooperate. That is one. Two, it is also nebogamba nti even we talk even about numbers. We need as many numbers as possible. Over 70,000 people are contesting in an election. We have over 21 people who are going, I think, voter register, about 21 million. 21 million people. That number cannot be small by any magnitude. Okay, does that mean, therefore, nti abakaba, nti amagye bannaye gave mu kalulu bakabisa kajanja? It's the beginning. We are still seeing more and more army officers nga mukolagana nabo mukwatisa ebyokwerinda mu kalulu. Nani baba kabiraki? Because ekintu ekyetaagisa okumakinga sure nti embeera eno yonna ekkakana is just kugondera mateeka. Only. Okay. Only. Well, Afande, thank you. Mpuliddeko, for example, dyogera ku Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ngaga nti mwina omuze ogw'okumwetoolooza. Agenda ntinda ne musooka mumuyisa Gayaza Road, ne mutwala ku Musanvu, ne mutwala mpaka Kasangati, ne mumwetoolooza eyo yonna kira ne mwetoolola naye ng'ajja wano. Why do you do like that? Ze mbadde ndooza batera okutuula wamu n'abantu baffe ne bakkiriziganya ku root charts. You get it? That's what I know. Era ye briefing kuva akalulu kano katandika is manyi nti batuula wamu ne bakkiriziganya routings, then ne bakola ki? Ne batambula. Ate bwe baba zi followings. Si kiwa nti wabeerawo obuzibu bwonna. Because in any case, abantu obeetaaga ku venue. Okay. How about the claims nti bwe muba temukubye tear gas
bwemba temujjeeyo mbukuuli enkoni enkoni nze nalaba ne nti rallies zaabwe zigenda mu mirembe zigenda ziba peaceful, that it's you actually who start okucyankalanya crowds zaabwe. Akacyankalanyo akasooka kaba butagondera bintu bye tuba twakiriziganyizaako. It's usually the beginning point, where the response of the police and other security agencies usually ejjamu just nga a reaction to kiri ekiba kisoose naye gwe bali bakonfisizeeko nti ne bakkiriza nti bamenya amateeka oba bamenya ebiragiro ebitutuuseeko ebyo tebakyogerako. And surprisingly n'abantu abalala bonna baagala nnyo okudiscussinga ekivuddemu cause buli muntu ajeepena and ffe gye tujja okusonsowaza n'okukulembeza because bw'osolovinga eyo ebintu ebirala byonna biba byangu. Njagala kuwumuza mafandi, but before I do that, wagoberedde Mwami Kyagulanyi yabadde Lubaga? Did you follow? Yeah, I followed. Some though. Nalabye okay, kale ne Lubaga badde nkubuuza nti wagoberedde. We saw literally similar incidents, confrontation between security and Mr. Kyagulanyi's supporters. Can't you find a permanent solution ku kino ngabe byokwerinda? I don't know. I keep asking, can't you find a permanent solution to this? Because we don't want to see this happening over and over again. Abantu bakubibwa, tear gas, even our reputation outside as a country. Nga bwenadde njogedde aliya ndugu kungu. Eddembe n'obutebenkevu mu luzungu bagamba it takes two to tango. Eringa bwogamba okuba mu ngalo toyinza kuba mu ngalo ng'okozesa mukono gumu. Weetaaga emikono egi okuba mu ngalo. Omu mu bantu abeetaagisa okuleetawo eddembe bw'ajjamu pini kikuzibwa anti nkugambye nti waliyo omuntu afunamu, omuntu ayagala asikeyo abantu abalina ebiwundu ajjeyo akulage nti ono empale bagikutudde nga akaluluke akaridingira ku sympathy vote atona amukolera ki? Buli ajja kulaba nti ateekawo embeera yonna ekola ki? Ebaleeta mu kakuubagano n'abantu ba bulijjo. Of course tugezaako naffe nga poliisi n'ebitongole ebirala okwogera n'abasirikale baffe okulaba nti ne bweba babasoomozeza ne waba mulimu very challenging situation ng'eyo naye waliwo line gye mutalina kukola ki? Kusala oba kukulosinga. Tugezaako naye waliwo era still omanyi omuvuyo ogulina we gukoma. Exactly. Mulina oludda nga poliisi? Oludda lwaffe ludda lw'amateeka. Ngamba bannabyabufuzi mwena gwe muwagira. Kati kankubulireko ekintu kimu. Omuntu w'owagira bamutegeerera kalulu kaliko okuba ate nga akalulu kakyama. Kati olaba nze ndi wano Lusoke. Ne bwe njogera nti naye omanyi nti ani wengenda okubira kalulu. Tasobola kumanya. Akalulu is a secret ballot. Let me even maybe change the question. Which political party does police support? Police protects every political actor. Not even a candidate siboka. Naye n'abantu baabwe n'ebintu byabwe then ne to protecting anaabo abatabirimu. Kwanga there are people who are so temulina kulaga ludda publicly. Tetuyina ludda. Afande musembereza muzero mulire bulungi. Okay. Njagala kuzanyira eddoboozi lino. Onomita ASP. No. SSP Anabera Nyina Mahoro ye deputy RPC we Masaka. Kyoma kyange kino bwis yagala ndo bakisobola okukkiriza kyali nzikiriza nenkuzanyira eddoboozi lino nga omukyalo ono alaga nti waliwo Samoro jangu nyambeko wano
eddoboozi lino ndifune bulungi unfortunately omukyalo ono yalabikako yamyuka adumira poliisi mu Masaka nga agamba abalonzi balonde NRM ne yali minister tinti yali minister wakati minister omukulu Haruna Kyeyune Kasolo tigwa balonda wakalabako nakalabako. So what is that? I think nawako even a statement on the same. Tusoke tulindeka video. Kugambye kamanyi. Genda maso nga watereza. Yes sir. Njagala akatambi kano Samora oba genda maso. Kati. One. Utterances ezo zijukira za provoking an investigation. Ulizo chemanyi nti office atachaliye Masaka yavayo. Annabella. Na ye ekitono kyenjagala okugamba that matter was subjected to an investigation. Echo at least. Do you condemn it? I would not advise any officer to particularly come out and show sides. What happened to your officers who do show sides? I would not wish it happens, but if you do, then it is very unfortunate, and that's how it attracts, like what happened to Annabella. Okay, thank you. Do you want to assure the country nti tugenda kuba na kalulu akemireme from the security perspective? From the security perspective, we are going to have a secure election, but it takes also input yabalala. But teba deri nebakola ebiri contrary, then ngaba expecting only security to define the moment. Ngabwe nayogedde mu luzungu nti it takes two to tango. Input yabalala bonna yetagisa. Fenna stakeholders. Okwenona oba okutabangula eddembe ly'abantu. It takes other actors also. Omuntu ayinza okujja n'ayenona mwe kyemugezezaako okuzimba. Okay. Good. Omwana padda katambi. Please. Kabantu kubanga honorable Kasolo bamulonda ategeere Central naye mwebani mbu yava mu kitundu kyammwe. Ebyo binabyemu nga ekyenjawulo nti wa Central yandibadde waddembe kubanga muzaalo ya mpiki oba yaagwa naye wammwe n'olwekyo bagamba gwolabyeko yabeera omwana nejja ne constituency gyakirira tebatukiriza kwogera bingi nnyo naye njagala mutegeere ebifo ebimu looda ebimu kitemutegeera bulungi but oba abalala bamuwadde obuyinza bwalina essaawa zino obwa sseke kitegeeza emirimu gyagenda okusaba egiddako egyokubeera embubi mwandibadde temugikyankalanya kubanga kibeera kinywevu nnyo okubanga area MP ate nga memba waki. Yes. So that's the comment yange mazojo ku. Okay. Yes, good. Katono nnyo katujje tukwate ku nsonga endala fandi waliwo ensonga endala ze outside the election. Balaga nti balina okutya nti okuyingirira abantu gangs zitandise okumeruka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. I don't know whether you are aware of that as police, but someone is saying afande, what assurance do you give us ku nsonga ya gangs zitandise okuvaayo mu kaseera kano nga zikola obutemu ne fujjo ku bantu? Afande tugende mu kummulako ensonga ebadde ya gangs ebigroup y'abantu biri mu kukola effujjo kati mu bitundu by'eggwanga ebimu. Gangs tuyina gangs za mirundi mingi. Waliwo gye tuzze twogerako ndooza mugiwulira gye bayita eggaali, ebikoosi ebyo ebyabavubuka baba batambulira mu kigurupu oluusi ne babba ebintu by'abantu, ensawo, biki, nga bakozesa advantage y'ennamba. Ate n'ekirala omanyi baba bavubuka nga bakoze ku kajiimu bayinamu ku kiwago. So ebintu ng'ebyo naye first and foremost tugezaako nnyo
mu all our security plannings tugezaako nnyo okulwana n'eggaali zino era tugezaako nnyo okuzinafuya. Then waliwo just general crime kyensobola okwogera is that mukimanyi fena tugenda mu festive season. So festive season eno ebeeramu a lot of commerce, sente ziyitingana, shopping, kaibe ku mitimbagano, buli kimu kwegamba abantu bali busy, okukyala kungi, kati bwogenda mu kibuga kati nga mu CBD ya Kampala n'ebibuga ebirala byonna cities zaffe ojja kusanga nti omujjuzo gw'abantu gweyongeddemu. So omwo mubeeramu some groups ezigezako taking advantage. Luli mwalaba twabawa information bwe twakwata omusazi w'ensawo nambe wamanyi nnyo awo mu kibuga bamukwata era twaleeta ne bu video bulaga yali ng'asala abantu. So tubeera n'abantu ng'abo naye just kyetwagala okutegeeza omuna Uganda is that bwe tuba tugenda mu festive season tutuula nga security ne tudiscussing engeri gye tugenda okukola mu security yaki yeggwanga ne twogera ku butujju, ne twogera ku gangs nga zino, ne twogera ku engeri gye tugenda okukuumamu amasinzizo kwegamba abantu abagenda mu night prayers n'ebintu ng'ebyo. So kyenjagala okwogera is that tuyina very very intentional approaches ezikwatagana ne security mu budde buno bwe tugendamu, naye ate ne bwe tuba tubuvuddemu omulimu ogwaffe gusigala gwe gumu. Buli bwe tumanya bwe tuwulira ene akantu konna kakoona wansi tugezaako nnyo okuvaayo okulaba nti tukola ki ate nga bwe tukwataganira wamu n'abantu. So security is a constant activity. Okay, perfect, thank you. Finally nga sinafuna abantu waliwo anagambye nti mukwata abayina ebyambalo by'amagye ne bikola nga parade z'amagye n'aba NRM bazikola nga temubakwata. Ashraf Kajiri ali mityana. Kale fanda jakwa nchidem. Yes. Ebyambalo amagye gatera okukola operation zaago ayambadde ebyambalo byabwe. That is another institution to bajja kujja bakyogereko nnyo naye ekyaffe ekya police of recent badde sinakulaba mu ngamba kyambalo kya police. Buli muntu kwegamba almost yagedde nga kyewabadde ogamba nti do you just believe everybody is guilty? Okiraba? Ate nabuuza n'ekyala nti ye Kyagulanyi nga ye temumukwata. I hope namuinterpretinze bulungi. Naye nga kyenadde njagala nze engeri gye namutegeddemu is issue gye twadiscussinzeeko nti waliwo yes naffe senga kyali kisoboka twalibadde amaanyi tugateeka kwoyo ddala oyo abazizza ki abazizza omusango. Naye sometimes waliwo ebintu ebimu byosanga nga abantu babikolera mu kikoosi kati ngola nga procession is a group activity. So toyinza kujja n'otandika kusukulayo omu ku omu ng'obajja mu lunyiriri. Sometimes by tactics weesanga okozesezza ebintu ebyo poliisi byekozesa okugumbula abantu nga bali muki bali mu group. Then kino ekintu ekikwatagana ne Kyagulanyi. No, Kyagulanyi of course is a candidate. Ate n'ekirala tukozesa kyovola tugana tukozesa measured force. Tuteekawo embeera ekkiriza campaigns ogenda mu maaso naye nga tetukkiriza obumenyi bwaki bw'amateeka. Ate yakyova olaba bw'ona agenda mu dayale ye ojja kusanga nga almost ennaku 7 mu meka azimaze zitambudde tugenze mu maaso. Then bwe tudda ku question endala yeyabadde eva ow'omwami eyabuuziza nti nga tulaba aba NRM mu processions naye mwe temukola ki
ekintu ekyo nakinyonyodde nti abantu abatambula nga bagenda ku laris surely tetuyinza kukola ki mbalinako buzibu ate n'ekirala baleko okubalimba nawadde example nti buli bwolaba video oba buli bwolaba amawulire olweggulo nga bakulaga nti candidate wa NUP yabadde mu kifo kino era mwabaddemu abantu bangi gwe teweebuuza baatuuseeyo batya mwe mulowooza ffe tusobola bwe tuba senga kyakuziyiza abantu senga tetusiba amakubo ne batatuukayo ne batagenda kwaki gye bali abantu babawabisa n'obuvidiyo buno bu clips ne bakwatayo ka clip ng'ekimotoka kya poliisi kikuba tear gas oba nga abasirikale bali kukola ki incidentally ne bweba abantu basuula amayinja toliraba ka video k'abantu basuula amayinja naye ffe nga bwe tugambye ffe tujja kutambulira ku kintu kye tumanyi tukola aye tukikolera mu mateeka tukikolera mu mazima last leera n'abuuza namba 2 yabuuziza nti of course era yadde nga agamba nti amaanyi ge mumalira mu elections senga mugateeka mu ebintu nga obubbi bw'ebisolo tekitegeeza nti bwe tubeera mu elections ebirala tetubikola era bw'ogenda ku poliisi ojja kusangayo emisango emirala gye tuhandolinga gitali gya elections then ambassador wa Big Talent ye n'ayogera ku kya Attorney General wa Uganda statement gye yakoze mu parliament kibuuzo kiri nti era abantu babiri bakyogereko omuntu wamala okulonda kyekiddako yawadde Attorney General n'amateeka byogera ku 20 meters wala n'awalondeddwa twalabye abaga nti amudeeka kakati ekituufu kyekiriwa nga police what is your stand ku kino ekisooka Attorney General senga mwamukwase bulungi yawadde okulambika kuno nti omuntu bw'okuba akalulu actually before Attorney General let me even say ne chairman wa Electoral Commission yawa statement ku kintu kino and kyenjagala okukakasa abantu fenga police tuyambako Electoral Commission mu kukwasisa ki guidelines ezigenda okukola ki ne ezigenda okuasharinga in elections zino ekyokubiri tujja kukola buli kimu ekyetaagibwa okumakinga sure nti tewaliiwo ki akanozemu ekibuuzo olwo actually 20 meters kuddaka bw'omala okuba akalulu ku bantu abannayuganda nga bwe tubamanyi tetuyinza kukkiriza bantu kukola mujjuzo ku gundi ku polling station kubanga tumanyi obubi obusobola okukivaamu so what does that mean nkuzeemu nedda so what does it mean is that bw'okuba akalulu tukusaba ogezeeko nnyo ogende obudde bwe banaakwetaagamu ndoza batera okubeetaaga oba ndoza nga babala sawa y'okubala so in other words okuba kalulu genda wala ne polling station baddeeka ojje sawa yakubala omanyize njagala nnyo olusemateeka ayogera ku meters 2 tuba tumataddewa nze we naasigalawo nga semateeka bwangamba yes naye bwe twagala oku-operationalizinga akalulu kano nga twagala eddembe abantu kungu waliwo kyotamanyi kye beekola nga if abantu beemitinga just ku trading center ne beekuba emitwe ne tujja ne tutwala abantu mu malwaliro then how do you tell people nti ate kyala ogambye akalulu oyagala akali free and fair olese ebikoosi by'abantu njagala kuba akalulu kange abantu bonna baneetolodde so you need to see the thing from a bigger perspective mukirize buli muntu asobole okwe-exercisinga rights ze ekirala excuse abantu zonna ze bawa really ziri unapplicable for example kankubaliremu presidential candidate abeera ne agent asigala waawo bweba kwanga abantu aba advancinga ideology eyo bagamba nti akalulu twagala tukakuume tebakola ki tebakabba presidential candidate ayina ki ba agent ayina agent okwo kuliko ba members baki
abantu abavayinga for member of parliament nabo never agent bawo and we guess buli party probably ebekoze eki nabo buli muntu ayinaki ayina agent bwogenda okubalamu aba candidates ne ba agents abali awo why do you want to think that akalulu tekali protected nti oyina okubeerawo then otandika okuleeta omuvuyo then byebyo byowulira bwamala okuleeta omuvuyo bwe tumukwatamu then ng'atandika walala so it is better ne tukwadvisinga ku kintu ekigezaako okuleetawo obutebenkevu good then bano bonna abalina concerns nti kulwakitulanisa police ekintu ekyo kulwakitulanisa NUP bagezezaako okubateekamu ekifaananyi ekyo nti tuyina very specific and intentional target on NUP, but it is not correct. It is something engineered by abantu abagala tubeere mu mbeera eyo so naye nga mmanye nti tugezaako nnyo okulaba nti tukolera mateeka ate n'ekirala toiling a professional line then waliwo eyagambye nti leero tugenda nituwulira omuntu baamukutte ate enkya ne mumwewakana if you are very then enkya ate ne muvaayo ne mukkiriza nti mumuyina I think mugoberere engeri gye bwemba communicating ku kintu ekikwatagana n'omuntu always mark how I communicate omuntu bw'abanga oba yakwatiddwa ab'ebitongole bikuuma ddembe bwebanga kitongole ekirala nze nga tusooka nyinza obutamanya and I can't accept something I don't know ekirala nawe oyina you have the duty to especially ngamwe journalists you can ask other agencies they can reach out to others you don't go by my name and then you start brutalizing me because I don't know for example kunsonga ya Father Sekabira read our posters police I said that we have had people say so was arrested let me verify these allegations because usually you know what they say they will always say he has been abducted awambidwa now you are making an allegation as online people then I tell you let me verify then you abuse me because I've told you I'm going to verify kati gwe nkukolera ki then finally the army comes and gives a statement and says we have him again you abuse me kati abo surely tubakolera be bano anti bano you were there oja kuvaawo naye you realize that you have a problem with the way you behave. Thank you. You have wani waliyo n'obulala just wanguyeeko akantu aka ono kati ngono omwami wa ono Kironde Kironde bambi he needs an answer police posts ezimu mukimanyi twazijjawo because try together consolidating atuligezako a policing model concentrating kuki ku sub county naye mu bibuga waliwo olusi bwe tukyusaamu kati nga bus park ojja kusanga nti paaka yeetaaga obukuumi obw'enjawulo ojja kusanga nti university yeetaaga obukuumi obw'enjawulo so niwabaawo those interventions ezimu twazijjawo edda wasanganga police post erina abantu babiri omu bwalwala n'asigala omu so twakola engeri y'okulaba nti tugezaako okufunza abapoliisi police structuring gye twakola ku ground ebenga erina omugaso naye mulina n'okumanya nti tuligezaako okufuna enamba kabali emugimanyi yokka eri kutendeka abaana omutwalo gumu n'abalala tujja kujja twongerako force levels zaffe zisobole okutuukagana ne needs z'abantu. Thank you. Munnalwengo nze Kalyango Munnalwengo kwendi nnyo ntumbudde bali mu Kalyango tukwagala nnyo kuva Lwengo bandabire boli nabo side eyo then ye Steven Nakasongola ne kwali afande ebigambo ebisembayo yagaliza n'abantu omwaka omulungi n'ebiseera bya Christmas birungi. Ebigambo byange ebisembayo nsaba
abantu bagezeeko nnyo okwetaba mu kalulu kano naye nga tugezaako nnyo okwewala effujo okuteekawo embeera eremesa akalulu kano genda mu bulungi kubanga ekintu kiri kimu era kungunga bwayogedde ng'otandika akalulu kajja kuggwa Uganda ejja kusigalawo Uganda ekyaliwo even with or even without akalulu kano naye twagala tubeere ffenna kubanga buli muntu omwetaaga ne Lusoko oyo woovuma omwetaaga exactly naffe kesitasobola kulekayo bwe tuba tuyina naffe ebibi bye tukola era ensobi kati nga omusirikale oyo awuliriza gezaako nnyo okukola nga ogoberera professional code because Lusoko bwenkola ekibi si kiwa nti kiba kirina engeri gye kiyambamu government gyensavinga oba ekitongole kya poliisi ekisembayo kwe kwagaliza abantu ennaku zino enkulu ennungi naye nga nsaba ekintu kimu muziyingiremu muziveemu nga muli kitoli ovuze otya emmotoka abana abantu abavuga nga banywedde emyenge okutika obubindo ababodaboda abatambula n'otugundi twa waraji mu makooti aga makooti golaba ebijaketi ebinene obulamu bwo tebuyina spare part make sure nti oyingira mu season eno ogiveemu bulungi kikwenza nnyo afande Lusoko Kituma leero bwatyo bwakoze webala kati kotuwadde olunaku olwali